Nkwaniriza nnyo ku programu yaffe ey'olunaku olwaleero, programu y'ebyobwebange by'obuntu by'Abaganda, Baganda Human Rights Program. Wiiki eno eya programu ey'omunaana. Olwaleero lunaku lwakuna, ennaku z'omwezi 2 mwezi gwa Novemba, omwaka tuli mu 2025. Nze Matias Sekanjako okugikwanjulira. Omulamwa gwaffe ogwa wiiki eno gugamba tukuzo ebyobwebange by'obuntu mu Baganda nga tubigoba obuufu mu bifo by'obujjajja mu Buganda, ku kasozi Naggalabi, ku kyalo Nalukolongo, ku kasozi Mutundwe, ku kasozi Mengo ne kasozi Lubaga mu Bufunze, celebrating human rights among the Baganda by tracing their origin at Baganda heritage sites on Naggalabi Hill, at Nalukolongo Village, on Mutundwe Hill, on Mengo Hill, and on Lubaga Hill. Bana program bagenda kubuzaako n'okweyanjulira oluvannyuma tugenda kutandika program y'olunaku olwaleero. Ngenda kusooka ewa Mwami Bendikito Kiwanuka Galiko. Sebo buuza abantu. Tubalamusizzaako nnyo bassebo ne bannyabo mwenna abatuwuliriza n'abatugoberera ku pulogulaamu yaffe eno y'ebyobwebange by'Abaganda olunaku olwaleero. Tuli basanyufu okuba nga tuli wano. Twabaddemuko n'obuzibuzibu obutatusobozesezza kukola lunaku lwaffe lwakusatu, ne tukola leero olwokuna ng'ennaku z'omwezi 2. Tusuubira tugenda kuwera kweyongera okuyiga ebintu bingi nga pulogulaamu yaffe bwegamba, ate n'okulaba nti tweteekerateekera okukuza olunaku lwaffe ng'ennaku z'omwezi 10, era nga bwe muwuliddeko omwanjuzi wa pulogulaamu ng'ayogera ku busozi obwo bwonna. So tuli basanyufu okuba nga tuli wano, tusuubira okukwatagana obulungi ate n'okuwuliziganya, ate tusobole okweyongerayo mu maaso n'okumanya ebintu ebikwata ku nsonga za Buganda. Tweyanza nnyo. Mwami Kabuye buuza abantu. So nkweyazinza nnyo moderator. Bana program bannaffe mwenna tubalamusizza mu program yaffe eno olunaku lwakuna omwezi guno ogw'Ekumi ennaku z'omwezi 2025. Tubaniriza nnyo bannaffe mwenna abagenda okutuwuliriza n'abo abatwegaseeko olwaleero. Tulina essanyu lingi nnyo. Abafunye ebirungi tusanyukira wamu nabo, ate abalwadde naddala maama waffe Nalongo Bakula Mulumba empijaawo amagulu ago agamuluma buli kadde, tukwamama tukuteeka mu ssaala zaffe zonna. Mukama akusuuse. N'abalaba ennyini abali ku bitanda, abali mu malwaliro, abali mu mbeera yonna etategereka, abafunye accidenti, mwenna tubaagaliza pulogulaamu yaffe eno, era ekisa kya Mukama Katonda kibeere namwe mwenna. Tweyanza nnyo, tweyanzege. Onaawe osinzira okubeera ng'otulaba olwaleero, tugenda kutambula bwe tuti ne Mwami Bendikito Kiwanuka Galiko ne Mwami Francis Kabuye. Mwami Francis Kabuye agenda kutusomera kyata yaffe ey'ebyobwebange 2-3, era nga mu kusoma kyata kuno agenda kukozesa eddakiika 10. Aseba Kazinda kaliwo osomere kyata yaffe. Sibona yanziza nnyo. Kyata yaffe oba kyata ya Balida ey'ebyobwebange by'obuntu by'Abaganda 2-3. Ekibiina mutaasa bya bwebange by'Abaganda Baganda Rights Defenders Arena Balida nga kyesigama ku United Nations Charter y'Olukumi-1945, Universal Declaration of Human Rights 1948, ennyingo e-17 okutuuka ku 21, International Covenant on Civil and Political Rights 1966, ennyingo esooka okutuuka ku 3, ku International Covenant and Economic, Social and Cultural Rights ey'Olukumi-1966, ennyingo esooka okutuuka ku 3, ku Declaration on the Rights of Persons Belonging to Nation and Ethnic
religious and linguistic minorities 1992 ne ku Vienna Declaration and Program of Action 1993. Kikakasa nti abantu Abaganda ng'eggwanga era nga bassekinnoomu balina ebyobwebange by'obuntu, human rights, ebitakutulwakutulwamu, ebitalindizibwa era ebitateeseganyizibwako, ebirambikiddwa chata eno, ebyetaaga okutaasibwa obunnambiro, okubanjibwa n'obutaweera n'okutumbulwa. Oluvannyuma lw'okunoonyereza n'okusengejja obulungi ensonga ez'enjawulo ezikwata ku byobwebange by'Abaganda, ekibiina Mutaasa bya bwebange by'Abaganda kyakizuula nti kisaanidde okutondawo entegeka ez'enjawulo ezisobola okweyambisibwa ba Mutaasa bya bwebange, human rights defenders, basobole okunnyonnyola, okutaasa n'okutumbula ebyobwebange by'obuntu by'Abaganda ebifunziddwa wammanga. Ekisooka, abantu Abaganda ng'eggwanga balina ekyobwebange ky'obuntu ekiyitibwa National People's Right to International Democratic Self-Determination, mu Luganda ekiyitibwa ekyobwebange ky'obuntu munda ggwanga lyesalirawo kina demokrasi. Okusinziira ku kyobwebange ky'obuntu ekyo, basalawo mu mirembe enneekulembera yaabwe, basalawo mu mirembe enneekulembera yaabwe mu byobufuzi era mu mirembe banoonya enneekulaakulanya mu byenfuna, mu bulamu obwa bulijjo ne mu byobuwangwa. Ekyokubiri, abantu Abaganda ng'eggwanga ku lw'ebigendererwa byabwe baddembe okweggyako ebyobugagga byabwe ebitonde n'ebintu ebikolebwa obukolebwa kasita wataba kumenya ndagaano ze balina ezeesigamiziddwa ku nkolagana n'amawanga amalala eri ku musingi gwa buli ggwanga okuganyulwa ne ku mateeka g'ensi Uganda. Tewali nsonga yonna erina kuggisaako abantu Abaganda ebintu ebiyimirizaawo obulamu bwabwe. Ekyokusatu, ensi Uganda nga memba wa International Covenant on Civil and Political Rights erina okutumbula ekyobwebange ky'obuntu ekyokwesalirawo kw'amawanga amakuukuutivu, National Peoples aga Uganda, era erina okuwa ekyobwebange ekyo ekitiibwa ng'egoberera chata y'ensi zonna, UN Charter. Ekyokuna, Abaganda ng'eggwanga era nga bassekinnoomu balina ebyobwebange by'obuntu bino: okubeerawo ng'eggwanga ly'Abaganda, okulyeyagaliramu n'okulitumbula, okufunanga obwenkanya obutasosolebwa, okuba n'ekitundu ky'eggwanga ekikuukuutivu ekyefuga munda mu Uganda ekiyitibwa Obwakabaka bwa Buganda, okuba n'Obwakabaka obw'obuyinza obulina obukulembeze ku mitendera egy'enjawulo, okuba n'ettaka n'ebyobugagga, okuba n'ebyobuwangwa, okubyeyagaliramu n'okubitumbula, okuba n'olulimi Oluganda, okulusomesa mu masomero, okulukuza n'okulutumbula, okuba n'ebyobujjajja ebitonde n'ebigunje, okubikuuma, okubikuza, okubitumbula n'okubikuumira ddala n'okubikuumira abaliddawo, okuba n'obutonde bw'ensi, okubukuuma n'okubweyagaliramu, okuba n'enneekulaakulanya n'okuba n'eddembe, freedoms.
ly'okukuŋŋaana endowooza, okutambula, ebibiina, enzikiriza, okwogera n'amawulire. Ekyokutaano, Baganda Rights Defenders Arena Balida kizimbiddwa ku mpagi principles 8. Esooka, Abaganda kinnoomu n'Abaganda ng'eggwanga kibakakatako okutegeera ebyobwebange by'obuntu byabwe n'okumanya nti tebiramuzibwa. Ekyokubiri, buli Muganda waali kimwetaagisa bulijjo okusitukiramu okutaasa, okubanja obutaweera, okutumbula n'okukuza ebyobwebange by'Abaganda ebiba mu katyabaga oba ebiba byetaaga okununulibwa. Ekyokusatu, okuwa ekitiibwa ebyobwebange by'obuntu by'abantu abalala abali mu ggwanga Buganda, okutumbula obumu mu bwawufu, unity in diversity, bwa bannayuganda. Ekyokutaano, okukolerera obwenkanya, emirembe, enkulaakulana n'essanyu lya buli muntu. Ekyomukaaga, okutumbula n'okukuza obwa Sseruganda bw'Abaganda ne bannayuganda. Ekyomusanvu, okwettanira enfuga ya demokolasiya, constitution n'amateeka. Ekyomunaana, Balida kiina kutambuliranga bweru wa bibiina bya bufuzi era kizimbiddwa ku musingi gwenda. Tweyanza nnyo tuyanzege Mwami Francis Kabuye okutusomera kyata yaffe ey'olunaku olwaleero. Tugenda kwegatta ku Mwami Ricardo naye ajja kuba n'eddakiika 15 okwongera okulambulula ku mulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero. Omulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero gugamba oba ogwa wiiki eno gugamba nti tukuza ebyobwebange by'obuntu mu Baganda nga tubigoba obuufu mu bifo eby'obujjajja mu Buganda, ku kasozi Naggalabi, ku kyalo Nalukolongo, ku kasozi Mutundwe, ku kasozi Mengo ne kasozi Lubaga mu bufunze. Celebrating human rights among the Baganda by tracing their origin at Baganda heritage sites on Naggalabi Hill, at Nalukolongo village, on Mutundwe Hill, on Mengo Hill and on Lubaga Hill. So Mwami Ricardo tugenda kumwegattako okwongera okutulambululira omulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero. So Mwami Benedicto male nsabaawo omunyige kakoolo tulabe otumwegattako. Tunamala omwegattako nga tulina Mwami Benedicto Kiwanuka ne Mwami Francis Kabuye, buli omu alina ebibuuzo kimu. Mwami Benedicto alina ebibuuzo bibiri. Mwami Francis alina ekibuuzo kimu. So tuli mu kumwegattako mpola mpola. Yes sebo tukwegasseeko, simanyi oba omaze osetolinga bulungi. Mutandise ntandike nange. Twatandise dda nekyata emaze osomebwa. Kale bannange nsanyuse okubawuliza. Omulamwa gwa programu yaffe mbadde mugusomye. Sebo tugusomye omulamwa. Kale bannange nsanyuse okulaba nti n'olwaleero nsobodde okubeegattako era nga bwe tuyinza okumanya mu bufunze nti tuli ku nsonga y'engoba buufu y'olunaku lw'ebyobwebange by'obuntu oba mu luzungu kye tuyinza okuyita International Human Rights Day Trail 2025.
ekigambo engoba buufu kiyinza okuba oba nga tekinnaba kutegeerekeka bulungi, naye ng'engoba buufu kiva oba kitegeeza okugoba obuufu mu luzungu kye tuyita trail, nga tugamba nti twagala okugoba obuufu bw'ebyobujjajja ebikwatagana n'ebyobwebange by'obuntu oba human rights, nga omwo muzingirwamu ebifo ebirina akakwate ne ebyobwebange by'obuntu ate n'abantu abalina oba betuyita bamutaasa bya bwebange. Emabega mu puroguramu zaffe zetubadde tukola tulabye abantu ab'enjawulo betuyita bamutaasa bya bwebange oba human rights defenders. Kaakati abantu abo tubakuza tubajjukira nga tulina ensonga era nga tulina kye tuyinza okulaga lwaki tubayita abataasa bya bwebange. Kati waliwo ebifo ebyo ebirina akakwate abantu abo mwe tusobola okubalabira. Kati katusooke n'ekifo Naggalabi. Ekifo Naggalabi nga bwe mumanyi ke kafo ketwandiise Coronation Hill oba webatikkirira bakabaka ba Buganda, nga kibadde kimanyiddwa ennyo nti kasozi katikkirirwako bakabaka. Naye ate waliwo n'ekirala nti tujjukira lwaki kabaka Ssekabaka Kintu yalwana ne Bemba Musota. Abaganda begatta ne Ssekabaka Kintu okulwanirira ebyobwebange byabwe oba human rights, nga bwe twategeere mabegako nti Bemba Musota yali tulina okugolola ensobi, abalala bagamba nti yali kabaka, naye Bemba Musota obutuufu buli nti yali katikkiro wa kabaka Namugera. Bemba Musota yali katikkiro nga ye musajja omukambwe ennyo era yeyatta abantu oba Abaganda nga ye katikkiro. Kati kabaka ye yali Namugera. Namugera oyo abayanja bayinza omutegeera obulungi. Kati Namugera ye kabaka era Bemba Musota yattibwa, ye kabaka Namugera n'adduka ne bakwata amaato ne bagenda ne bayita Munyonyo ne bagenda ne bagwa Sese ne bava Sese ne bagwa Ebbaale mu Buddu. Era Namugera oyo gye yasimba amakanda nga bamuyita kabaka omunaanule Namugera, era abayanja beetuuma erinnya Namugera. Kati bagwa Bbaale eyo era obutaka bw'abayanja buli Bbaale Buddu eyo yerina empuku zaabwe, era waliwo n'ekifo ekyo kyemulaba Bwanika ekiri ku kasozi Naggalabi, era eyo Buddu eyo waliwo ejjinja libayita Bwanika. Abayanja balitegeera bulungi, naye nga Naggalabi wakubirwawo engalabi nga basanyuka okujjako oyo katikkiro gwe bayita Bemba Musota, naye kabaka omunaanule yali kabaka Namugera n'agenda ne basenga eyo Ebbaale. Kati nno akasozi ako Naggalabi si Coronation kokka oba okutikkira, naye tukatunulira ffe nga aba human rights oba ab'ebyobwange by'obuntu, tukatunulira ng'akasozi akalwanirwako olutalo olw'okulwanirira eddembe ly'obuntu. Era kyekyo tugenda okugoba obuufu tukagendeko mu ngeri y'okujjukira y'okukuza ekyafaayo ekyo. Ate ng'ekiseera kyekimu tujjukira ne kabaka Ssekabaka Kintu gwe tutwala nti y'omu ku bantu betuyita abataasa bya bwebange oba defenders of human rights. Kaakati akafo akalala tujja kugenda ku kifo kye tuyita Mutundwe. Mutundwe weewali akalabba akattirwako yali katikkiro wa Mwanga oba wa Buganda Luuyi Kibanyi. Akalabba ako kaggyibwawo tusuubira nti oba kali mu lubiri oba wa, naye tujja kumanya ekituufu, naye ng'ekifo ekyo awali akalabba kiri munda
ku missionaries of the poor naye tuyinza obutatuukayo olw'ensonga ezimu oba endala naye nga tujja kgenda mu kifo ekyo tujjukire emutaasa byabwebange Louis Kibanyi mu kafaako kati yensonga akafaako kalina akakwate n'olutalo oba n'okutaasa ebyobwebange tuvaawo tugende we tuyita Nalukolongo kati Nalukolongo awo waliwo tujjukirawo nti munnaffe Semakula Mulumba Francis gwe twayogerako gwe tutajja kuddamu yasulanga awo we yavanga n'akola emirimu gye egy'okulwanirira ng'ali mu Uganda emyaka ebuzungu ebulaya yamalayo emyaka 20 ng'ali mu kulwanirira ebyobwebange by'Abaganda by'abataka by'Abannayuganda bya Afirika bya Kenya bya Tanzania nga bwe twakiraba naye bwe yajja mu Uganda amakaage ge yali abeeramu gaabeeranga awo Nalukolongo waliwo ennyumba era kyamukisa mulungi ekyaliwo n'olwekyo bwe tunaaba tukola engoba buufu eno tujja kutuuka mu kafaako tujjukire omusajja oyo ate twenyumirize mu kifo ekyo kati ke kakwata akali awo Nalukolongo tuve Nalukolongo tugende Mengo kyekifo owakolebwa endagaano gye twandiyise Buganda Protectorate Treaty mu mwaka 1894 Gerard Poto yatuula ne Ssekabaka Mwanga ne bakola endagaano eyafuula Buganda Protectorate endagaano eyo yakolebwa Mengo era akafaako kali kanjawulo nnyo kalina akakwate mu kulwanirira ebyobwebange endagaano eyo Protectorate yali eyafuula Buganda Protectorate ate oluvannyuma neefuuka Uganda nga bwe ekigambo Protectorate ku protecting rights za Baganda kutaasa ebyobwebange by'Abannayuganda ge makulu g'endagaano eyo eyinza okuba nga oba teyali perfect oba kiki naye nga Ssekabaka Mwanga baali balwana okulaba bataasa batya Uganda oba okufugibwa nga kolone okufugibwa nga bwe muyinza okumanya history okufugibwa Egypt Misiri yali eyagala kutwala Buganda Abawalabu Abazanzibaali baali bagala kutwala Buganda kati bakabaka baffe bakola kinene nnyo okulaba nti bataasa batya Buganda nga bakola endagaano kati endagaano eyo yali 1894 mu mwezi gwali gwakutaano awe Mengo endagaano eyo neekolebwa n'olwekyo akafaako kanjawulo ate tujja kujjukirirawo omunnaffe mutaasa byabwebange Joseph Balikuddembe tujjukira nti Joseph Balikuddembe yayogeddwako mukulu munnaffe oyo galiko gwe yayogeddeko yali atuula mu lukiiko Mengo era nga ekyo tujja kiddamu n'olwekyo ke kafo ke tujja okukozesa okujjukira mukulu Balikuddembe okukuza obulamu bwe naffe okugamba tulina abantu nga bano betumanyi mu byobujja by'ebyobwebange nti balina kye baakola tuvaawo tugende Kasozi Lubaga akasozi Lubaga kankizo nnyo era twayogedde emabegako ku Ssekabaka Muteesa omubereberye awo weewali olubiri lwe ate awo weewali ekifo kyennyini owawandiikibwa ebbaluwa ey'enjawulo Ssekabaka Muteesa gye yawandiika ne Morton Stanley okuyita abazungu bajje basomese Uganda baleete byonna bye tuyinza okumanya kati akafaako kanjawulo nnyo kubanga ebbaluwa eyo tujja gyogerako mu ngeri ey'enjawulo we tugijjukirira weewali era abamu waliwo museum kikoze bulungi baateekawo museum ne bagituma n'erinnya eryo Muteesa Museum mwe mukuumibwa ebintu eby'enjawulo tujja kubanga tukolagana nungi Ssekabaka Muteesa ne Morton Stanley n'ebbaluwa eyo nti birina akakwate ku nsonga y'ebyobwebange kubanga tujjukira nti mu kuyita abazungu bajje mwalimu n'okugamba nti okulwanyisa obuddu tujjukira Ssekabaka Muteesa yakkiriza freedom of worship
kubanga yakkiriza eddiini zonna. Waliwo ey'abasiraamu yali emaze okutuuka, ey'ekinnansi, ne wabeerawo ey'ekikristaayo oba ekikatoliki, zonna Muteesa yazikkiriza. Awo tulaba nga ekyobwebange ky'okusinza ky'abantu okukkiriza mu ngeri gye ze baagala kitandikira awo ku Ssekabaka Muteesa. Ate ne Stanley yennyini yajja yalina ekigendererwa ekyokulwanyisa obuddu naki. Kati y'ebbaluwa eyo bwe tunaaba tugyogeddeko era gye tujja gisangayo e Lubaga, weewaawo wayinza okubeerawo ebbaluwa ez'enjawulo yawulo, naye ng'ebbaluwa eri authentic eyawandiikibwa tujja kuba tugifuna. Kale mu ngeri ezo kyetuva tugamba nti engoba buwufu oba trail ejja tuyamba okukuza olunaku lwaffe olwa Human Rights Day oba olw'ebyobwebange by'obuntu olugenda okubeerawo ennaku z'omwezi nga 10 omwezi ogw'e12 guno gwe tulimu, tubenga tubikwataganya mu ngeri eyo nti engoba buufu kye kitegeeza. Simanyi oba waliwo ayinza okwongerako. Tulina ebifaananyi ebiyinza okubalagibwa ng'ekya Ssemakula Mulumba, bayinza okukibalaga, kijja kufuna ekya Muteesa, ebya Stanley, tubenga engoba buufu eba n'amakulu. Tuyanza nnyo. Oyinza okufunza ebirungi oba benefits eziri mu ngoba buufu lujja kubanga 10 ogw'e12. Olunaku lujja kuba lwa 10 mu gw'e12 lwakusatu lujja kuba lwakusatu. Era tujja kuba ndowooza bannaffe mukulu munnaffe oyo mukulu Francis anaatwanjulira entegeka zonna engeri gye tuyinza okukikolamu, okukunga abantu, essaawa mmeka, tusasula ssente mu bifo ng'ennaggalabi, ebyo byonna ndowooza tunabyogerako. Mukulu ndowooza anaabibategeeza mukulu Francis. Mwebale nnyo bannaffe. Tweyanza nnyo, tweyanzeege. Kale tweyanza nnyo, tweyanzeege mwami Ricardo. Kati tugenda kweyongera tanaba kuvaako. Tugenda kweyongerayo, ngenda gende wa Mwami Bendikito Kiwanuka. Oyina eddakiika ziri mu 15. Mu dakiika 15 ogenda tunyonnyola oba endagaano eyafuula Uganda Protectorate. Ndowooza ogenda tunyonnyola endagaano eyafuula Uganda Protectorate. Buganda Protectorate. Ogenda tunyonnyola endagaano eyafuula Buganda Protectorate eyateekebwako omukono Ssekabaka Mwanga mu 1894 ne Sir Gerald Poto. Erina engeri gye yayambamu mu kutaasa n'okutumbula ebyobwebange by'obuntu by'Abaganda ne Bannayuganda bonna. Sebo neyanziza nnyo sebo moderator wa programu yaffe eno Mwami Mathias Ssekanjako. Ate okumpa omukisa guno okudda okubanga twogera ku nsonga ya Ssekabaka Mwanga owokubiri yateeka endagaano eyo yateekako omukono kulwa government ya Ssaabasajja ne Sir Gerald Poto. Naye tulina okumanya abantu bano bombi be baani nga tulina bagenda ku kinyusi kya ndagaano yakolebwa. Nja kusooka ne Ssekabaka Mwanga, amannya ge mu bujjuvu yali Ssekabaka Danielo Basamulekere Mwanga Mukasa. Yali kabaka wa 31 era yatula ku ngoma, yatula ku ntebe y'abajjajjaabe ekulembera obwakabaka bwa Buganda okuva mu 1884 okutuuka mu 1897 we yakomekereza okubeera kabaka wa Buganda. So, okuddako emabega katono nti Kabaka Mwanga
owokubiri ye amannya ge mu bujjuvu ye Kabaka Mwanga Basamulekere Daniel Mukasa. Yatula ku ntebe y'abajjajjaabe okuva mu 1884 nga kitaawe amaze okukisa omukono Ssekabaka Muteesa ow'olubereberye wa Lugembe Mukaabya okutuuka mu 1897. Kabaka ono taata we mmaze bamutegeeza yalina ebintu bingi nnyo bye yakola byali biyinza okulabika mu budde obwo nti byali biina oba binyigiriza ate mu ssaawa eno bye birungi ennyo bye tukola ki bye tulaba ebibala ebyavaamu nga bwe mujja okuwulira nga tunnyonnyola eyo ku bajulizi ba Uganda. Ekyokubiri, Ssekabaka Muteesa, Ssekabaka Mwanga ono owokubiri ye yakola endagaano mu budde obwo walinyira ku ntebe ya walinyira ku bukulembeze bwa Buganda obw'Obwakabaka bwa Buganda. Mu Bulaaya eri mu Berlin baali bakola endagaano 1884-85. Endagaano eyo eyagabana Afrika yonna okutwala awamu oba n'amawanga amalala ge baali abakolona abo bamagulu meeru baali bagabana eri mu Germany. So bali gye bayita Berlin Conference 1884-85. Kati Kabaka oyo Mwanga walinyira ku ntebe ya Buganda. So mu biseera ebyo Abangereza abaali bamaze dda okujja nga bwe tuwulidde ku Stanley baali baweereza ekibiina kye bayita IBEA Company oba gye bayita Imperial British East African Company. Naye mu biseera ebyo yali egenda eggwamu amaanyi ng'egenda eggwamu amaanyi. So mu kuggwamu amaanyi abazungu abo bamagulu meeru ne balaba ki kye tuyinza okukola, ne basooka basindika omukulu ono eyali commissioner gwe tuyita Special British Commissioner ajje atunuulire ekibiina kino kikoze kitya, bwe kiba nga kisobodde kukola bulungi balabe bayinza kukola batya ddala okumaliriza nti Buganda nga foundation bagitufuula protectorate ate ne Uganda oba n'ebitundu ebirala. So Sir Gerald Poto ne bamusindika najja. Ngera bwe muwuliddeko nga mukululika dda nnyonnyola endagaano eyo yakolebwa Mmengo wakati wa Ssekabaka Mwanga Basamulekere Daniel owokubiri Mukasa wamu ne Sir Gerald Poto. Kati endagaano eyo gye baagala wano tuwogereko badde tetuyinza gyogerako tetutegedde baani abaateekako omukono. Ku lwa Buganda yali Kabaka Mwanga, okulwa Bungereza yali Special Commissioner, British Commissioner Sir Gerald Poto. So endagaano eno nkulu mutya newankubadde endagaano eno yalina ebizibu nti yaddira Buganda ne Uganda negifuula British Protectorate. Omuntu kye yaliwulidde nti kyali kibi kubanga twagenda mu mikono gyaki gyaba magulu meeri Abangereza abo. So neffe tutunuliramu ki nti Kabaka ono yali Kabaka omugezi. Kye tusooka okujjukira kye tuyita nti preservinze autonomy. Autonomy mu lulimi lw'amateeka kibeera independence. Nti newankubadde abazungu baali bagifudde protectorate naye ffe tetwagenda mu direct rule wabula ate ffe twagenda mu indirect rule. Kikyentegeeza nti bw'otunulira mu nsi ng'endala nga Kenya ensi n'endala gye ziri endala abazungu abo ze baatwalanga baaleetera ddala ng'obukulembeze bwabwe ne babuteeka wano oba buntegeera baleeta obukulembeze buli okuva baleeta abantu bonna okuva ku British Commissioner okutuuka ku yali badde kati essaawa eno LC wano nga babuleeta. Kyova lwaki abazungu bwe bwogenda e Kenya abazungu bangi nnyo be bali mu masamba be bawuninga amataka be bawuninga amasamba ago olw'okuba nti yo mu Kenya bo bajja ne batula. Naye wane waffe Ssekabaka Mwanga teyakikkiriza, yagamba yes mu ndagaano eyo nzikiriza naye nga ffe tusigala twekulembera. Era bw'otunulira sisitimu yaffe gye tuyita hierarchy mu mateeka bw'etambula okuva ku Kabaka, Katikkiro n'abakulembeze abaabe bogenda ku mutongole kuomuluka paka wansi yasigalawo. So bali ne baba nga baweereza omuntu omu yekka
oli British commissioner oba governor nga bwe bateranga bakola ki okubayita kyava mu ndagaano. So bwe tusigaza obukulembeze bwaffe kikulu ki ekiri mu ekyo ekisooka gwe weefuga kiringa bwe tubeera mu maka bw'obeera mu maka mmwe mwefuga mu maka oba mu ggwanga. So ekisooka ku ekyo twasobola okukuuma ennono obuwangwa ennono. Ontegeera lwaki? Kubanga omuzungu bw'abanga yakukulembera bino by'oba oyogerako nti ffe tuwasa bwe tuti, ffe tuwasa bangi, ffe tukola bino, ffe twabya ennyimbe, ffe tuziika bwe tuti, omuntu akola bw'ati, ebintu ebyo eby'obwebange byaffe omuzungu aba tabimanyi. Ontegeera? So obuwangwa bwakola ki? Preservation of culture and norms kyasigalawo nti obuwangwa bwaffe bwakola ki? Tosobola kugenda kwogera ku byabwebange nga tolina byabuwangwa, kubanga ebyobuwangwa ye basement ya identity yaffe mwe muli ebika. Nti nze mba wammamba sikkirizibwa kuwasa wammamba. Ontegedde? Ate era sikkirizibwa kuwasa mu kika kya maama wange ow'enkima. Ontegeera? So ebyo byasigalawo buki bulungi. Olwo ojja kulaba tunaagendako mu maaso eyo kubanga tujja kutuuka nti eyo endagaano yatufuula protectorate yatema ekkubo Kabaka Chwa bwe yajja mu 1900 netukozesa gye bayita Buganda Agreement. Olojja kulaba nga tutunuulira ensonga y'ettaka yali nkulu nnyo wali. Akati obuwangwa n'ennono n'ezo cultures kintu kigazi nnyo oba kinene nnyo kiyinza okutumalira olunaku lulamba. Kirimu ebintu bingi. Tuwasa tutya? Otegeera? Tutambuza tutya obufumbo bwaffe? Oba tuwongerako tulina emikolo gye tukola nti Kabaka nga azamye bingi nnyo ebyo. So bwe twali badde mu bukulembeze obuli direct okuva mu Bangereza twali badde tusobola bikola ki kubikola nga bwe tulaba nti bwogenda mu mawanga amalala abazungu gye baafuganga direct kali kyezo zonna zakola ki zasaanawo. Naye ne waffe tulina abantu kale nga tebakyalina Bwakabaka nga bwolaba eyo okuva mu Western mu Ankole eyo tebalina. So ekyo kyakola ki? Ekyokubiri kyetutunuulira ku Ssekabaka omukulu ono Sir Gerald Poto Wajjira, ebiseera ebyo Abakatoliki n'Abakristaayo waaliwo entalo mpitirivu nnyo. Kitegeera mu ntalo ezo kakati Abangereza Abakristaayo banyi bulungi nti baali bavuddewa? Baali bavudde Bungereza, ate Abakatoliki bavudde buki? Bufaransa. Ate wano Abafaransa tebaliiwo. Kakati Ssekabaka ono n'alaba nti mukola endagaano eyo entalo ezo zaali zijja kukola ki? Kubanga era zaali zaayogerwako ziggwawo zitya. Era kyova olaba ndowooza okuva mu biseera ebyo wabadde tuwaddanga mu ntalo ezo n'okutuusa kati. Olaba kabe Bakatoliki kubanga eno Omukatoliki afumbira Omukristaayo. Ate ne basigazanga buli kimu kyonna eddiini zaabwe zitambulanga bwe zirina okukola ki? Bwe zirina okubeera. So ekyo tukijja wali lwaki twogera ku ddiini nti eddiini kyekintu ekikulaga ekyobwebange ekyo. Olina eddembe okusinza eriyo ffe tugenda mu Kereziya, eriyo abagenda mu kanisa. Kati wajjawo ne kanisa empya ezaki ez'abalokole Pentecostals ezo. Kakati ate waliwo nabali abasinza mu nsinza ey'ekinnansi nabwe ddembe lye. So ero ddembe lyaki lyabwebange. Tulitunuulira nti mukola endagaano eno bali bannannyini kuleeta ba Bukristaayo n'Obukatoliki waaliwo compromise nga eyadde atukiikiridde Kabaka Mwanga. Ekintu ekirala mu ndagaano eyo ereetamu ebintu ebigenda okulimibwa, ebintu ebijja okubanga birimibwa. Era olaba nti endagaano eyo erina akakwate ne cash crops oba ebintu ebirimibwa nga bisobola okuvaamu ssente. Omuntu ayinza okubuuza lwaki kino kitunulidde nnyo ng'ekyobwebange? Tosobola kubeerawo kulwanira byabwebange ebyo nga tolina kyotutunda kujjamu ssente. Onaabiyimirizaawo otya? So ojja kutunulira nti emmwanyi kotoni epamba waaliwo n'ebireeto ebirala byajja mu buddo, byajja kwegamba lwe luguudo lwabyo okubanga bijja mu Buganda ate ne Uganda okutwalira wamu. Kyovula lwaki emmwanyi esinga okufirimibwa wano mu Buganda. Kiva ku ekyo endagaaniro ekyakola ki? Ekyatambula. Ekintu ekirala kyayamba Buganda okubanga yeeyongezaayo ki? Yeeyongezaayo okubanga extendinga boundaries zaayo. Ekyokubiri nti kubanga bali abantu abaali abalabe baffe aba Buganda kyatuyambako
bali mu ndagaano eyo nti abazungu abo tukolaboratinze nabo batuyambeko okulaba nga twongera Buganda yeyongera okukola ki twayogera bwe twali twogera ku byebange bya Buganda twayogera ku nsonga y'ettaka oba boundaries nti kati olina okuva abadde akoma kadugezenga okuttenga mitiyana abadde akoma emitiyana mu town n'ogera n'okoma emubende n'ojjeno n'ogenda n'okoma eri eggaliraaya n'ogenda n'okoma mutukula so kyayamba nnyo mu ndagaano eyo byonna byakola ki byalimu so endagaano eyo nkulu nnyo etambula newankubadde Ssekabaka Mwanga owokubiri nti yavaawo mu luvannyuma mwaleeta eya Buganda Agreement mu 1900 naye nga nkyaliko waliwo abasomi abattibwa ku magezi agaweebwa abantu abaaliwo mu biseera ebyo nti abantu abo baali baki kati ffe essaawa eno buli mwaka tuteekeddwa okugenda e Namugongo okukuza olunaku olwo nga 3 ogw'omukaaga lunaku lwa kuwummula ate lwa kujjukira abajulizi bali abajulizi abatuukirivu abawo mu Uganda batuyita Uganda Matters ekikulu kyo ekiruwa nti ensinza yaffe yeeyongerako ne Uganda emanyiddwa mu nsonga y'abajulizi abo talina Uganda kirala kyemanyiddwamu wabula abo abajulizi ne bw'otambula n'ogenda weeyo bagamba ova mu ggwanga liri ery'abajulizi Kabaka Mwanga osingana senga yate yali takoze ekyo osingana bali badde n'ensera ate zitukola ki kubanga tetulina kinene nnyo kyannyo kyetukola ki ffe kyetukola okujjako okugamba obukristu oba obusomi obwo abajulizi abo ba mirundi ebiri abakristaayo gye bali ate n'abakatuliki bakola ki ate abasiraamu abasiraamu ndaba batera nnyo kira ye simanyi nnyo history waabwe sijja kigenda mu kyesitamanyi nnyo n'abakatuliki bemanye nnyo nabo batandika okusaba ebyabwe kakati ekyo nekiyamba nnyo nnyo naye lwaki tutunuulira endagaano eno yateekebwako eno njogedde ti endagaano ya 1900 ejja emirandira gyayo okuva mu eno nga tumaze okufuuka ba protectorate nawakubadde endagaano eno eya 1900 erina ebintu byatunyigirizamu naye erina ekintu kyeyakola kyensonga y'ettaka okitegeera yaliko organizinga nti Ssaabasajja Kabaka aba alina okuba n'ettaka erirye ontegedde alina okuba n'ettaka ki erirye kati ate n'ettaka eddala ne libeera eri abantu abaki abalala naye ng'ettaka erisinga liva kwani tosobola kubeera ng'ogamba nti ffe tuli ggwanga nga temulina ttaka kyekisookerwako muteekeddwa okuba nga mulina ki so kyovulaba lwaki nti tutunuulira ani atema evvuunike litambula okuva ku Ssekabaka Muteesa ow'olubereberye ne lijja ku mutabani we Ssekabaka Mwanga ne lijja ne lituuka ku Daudi Chwa ontegedde mu ndagaano eyo yakola ki endagaano eyo yevaamu ekintu kye tuyita ffe mu mateeka nti baaleeta amateeka ne gatandikiraawo batandika okugamba nti tandika okutema ekkubo zetuyita ordinance nti amateeka aganaaba nga gakolebwa gatambuliza mu Uganda oba mu Buganda gava wano kyoterabira nti endagaano eyo yawa Buganda ekifo ekyenjawulo mu Uganda kubanga kyonna kyowulira kati bana abajja oluvannyuma bagamba Uganda Protectorate naye endagaano yakolebwa ne Kabaka otegedde Mwanga ng'akola naani ne Poto nekimaliriza Uganda yonna kitegeeza ffe twateekebwa mu position etagenda tuvaako wano buli kintu kyonna okiraba na bulabi ne bibeera bya bufuzi omuntu nga tawangudde wano mu Buganda kizibu nnyo okukwata entebe ya Uganda olw'okuba nti Buganda yasoosowazibwa n'etuula ku ntikko yaki y'amawanga abaki amalala era nga bwe tujja okulaba mu maaso eyo nti Buganda nsaale nnyo oba gasuulirangayo bantu balala bakuza independence okuleka Buganda yekuza independence nga 8 then ne Uganda neryoka ekuza independence nga 9 ontegedde naye tewaliwo ggwanga dda so ekyo kikulaga nti ebyobwebange by'Abaganda bikulu nnyo wakati w'endagaano ya Ssekabaka Mwanga Basamulekere Daniel Mukasa ne Sir Gerald Poto tweyanza nnyo Mwambe Ndikito Kiwanuka ngenda gendebwa Mwami Francis Kabuye
lagabana program engeri ebbaluwa eyawandiikibwa Ssekabaka Muteesa asooka n'omuzungu omukristo Kayingo Henry Morton Stanley nga eyita abaminsani bajje mu Uganda gye yayambamu mu kutaasa n'okutumbula ebyobwebange by'obuntu by'Abaganda ne Bannayuganda bonna. Webale nnyo ssebo. Neyanziza munnange avudde waggulu. Mpozi mu buli ngeri yonna omukulu yasoose okwogera Ricardo yatugambye nti waliwo ebbaluwa egy'okutulagibwa eyawandiikibwa Ssekabaka waffe Muteesa omubereberye ne Henry Morton Stanley. Ebbaluwa bannange yeeno yebbaluwa yaffe ya mika ebiri. Mu nsonga eyo mu kino ekyebbaluwa yanyinza okugamba nti abaana baba bagyetaaze ng'omukulu bwe yasoose okwogera oli ti eyinza okuba nga ezimu nga za bitundu nga tebasobola kumalayo ebyali mu bbaluwa eyo, naye eno kati gyembalaze yeyo yennyini era buli muntu gyalisaanye okwenyumiririzaamu era okusomebwako ngayo munaaba mugyagadde. Wabula tujja kutandika okugifulumya abaana abatwewadde tuyinza okubawa namba zaffe sibe kiri mwami Bendikito. Enamba zaffe musobola okuyita ku nze 0700 78 98 ne mwami Bendikito 0782 49 72 12. Era nga bwe tugambye nti tugenda okugoba engoba buufu. Kintu nno ngoba buufu abasinga naddala ku baana abatoto bayinza obutakitegeera. Abasinga bamanyi kulamaga, bamanyi trail, abazungu. Neffe tukiyita engoba buufu. Ng'omukulu eyasoose okwogera bwe yakyogeddeko. Naye nga mu byonna mwami Stanley ono ne Ssekabaka waffe Muteesa nze tusinga okutendereza nnyo bassekabaka baffe abo. Muteesa awamu oba oliawo ne Mwanga, kubanga Mwanga yafugira ebbanga ttono nnyo. Oba yali obwakabaka nga ali mu myaka nga 16 n'afa mu myaka 3 awo ndowooza nga mu 5 basatu mu 6 awo. Ebbanga lyali ttono nnyo, naye bw'olaba ebirungi bye yakola bassekabaka baffe abo twali batendereza nnyo. Naddala Ssekabaka Muteesa ekintu kye yakola kwe kulaba nti bwe yasaba abazungu bano bajje baleete eddiini, naye yasigazaamu akantu akake munda n'agamba newankubadde mugenda kujja mbayise mukole kino na kino, naye njagala abantu baffe mugende ebbali n'ebbali eyo, oba mu Kenya oba mu Tanzania olw'okusukka Buganda, muleete ebyenjigiriza, muleete amalwaliro. Abantu baffe beetaaga okukola kino na kino. Ekyo yakitutemera omusingi nga gw'amaanyi. Ntugenda ku Ssekabaka waffe Mwanga, okusinziira ku myaka gye yafugira nga mwana muto, weewaawo yakola ebibi bitunda ffenna mu ddiini zonna ng'ajjuuliriza ekya kitaawe Ssekabaka Muteesa yatuwa olusozi lw'e Rubaga okuli Cathedral. Nduzi yatuwa ne Namirembe Cathedral. Nendo za Namirembe siginako nyonna ineffe nga Rubaga natuwa Nsambya yenna, natuwa ekitebe kya poliisi Ensambya wonna eryo yonna ttaka Ssekabaka Mwanga yali tukwasa. Era kwe tukoledde ebintu n'ebyali bigendererwa okuyigiriza abantu basa Ssekabaka Muteesa, amalwaliro byonna, eddiini byonna tubigatta wamu.
keno olw'ensonga eyo ffe nga bannabyabwe bange by'Abaganda tulina okubassaamu ennyo ekitiibwa. Era kyova olaba nga tusazeewo nga 10 ogw'e12 tugenda okukola engoba buufu ey'abantu baffe abo n'abalala gye bali, naye tujja kutuuka oyinza okwisanga kati tugenda bagambye Lubaga, Mengo, Naggalabi, Nalukolongo, Mutundwe, eyo yonna, naye nga we tunaatuukira nga 10 n'ebintu bye twetaaga mu museum Lubaga bijja kuba bimaze okuyingira. Kubaana baddeyoko ne bagamba nti okutuuka nga 10 tunagenderayo bajja kuba bamaze okumaliriza. Nalukolongo ayo nagendayo mba missionaries of Papua nayingirayo nene nsanga kabaawo bakola kyakalabba bakajjayo naye ne bantemyako either mu Lubiri oba Mengo. Naye nagenza okubuuza omukulu omu ow'ekitiibwa omu akulira bulungi bwansi mu Wakisondoza district nanga nti andi kali mu museum wa Mengo gyensuubira nayo bayinza okutuwera okaminga ne batutwalayo mu kulambula kwaffe ne tukalaba. Nalukolongo jjajjaffe oba kitaffe Ssemakula Mulumba we yavanga musajja wattu ng'apangisa naye ng'akola emirimu egitaliiko mpeera wabula olw'okwagala mu mbeera ze zonna okulaba nga abantu ba Buganda batuukako ekyennyini kye twetaaga. Yaleeta ne batakabbu ate ekyokka ne yeeyagala okugatta Buganda, Uganda, Kenya, Tanzania okubasabira independence. Era kyova olaba nti ndowooza eziti Moi ani bwe yakolagananga naye Kinyata senior nakwambe yali mukwano gwe nnyo era ng'emabega eri bwe twayogera nti bali bava mu by'endagaano zino nze y'olwenda awo so whatever bajja oba yana 85 bajja ne Kinyata balinnya eryato lyerimu naye nga Kinyata bwamuperereza agambye kabaka wa Buganda naye amusondereko kasente alabe nga naye afuna Kenya ebeerako obulungi. Era Ssemakula Mulumba ekintu ekyo kyeyakola era n'Omutanda n'asobola okumuyamba mu ngeri emu oba endala. N'olw'ensonga eyo ebintu bingi bulijja kusanga nti buli omu amanyi kikye naddala nga ku bbaluwa eno ya Ssekabaka Muteesa ne Stanley olwo gye nalabako mu mawulire awo naye nga baakafunza ne sayininga muntu mulala naye original yennyini eno yennyini eno eyo original part 1 ne part 2 eyo erinnya weeriri awo. Kaakati awo okusinziira ku ebyo n'abadde babuusabuusa ku bbaluwa ya Ssekabaka Muteesa ne Stanley yeeno era ojja kusanga abantu batono nnyo naye nga tebalina ng'ebbaluwa eno tebagirina nga tebagirina naye kati tusuubira yonna abaana bagyetaaze tubawadde ennamba zaffe eza simu. Enteekateeka zanga 10 December ojja zituwa mu maaso awo naye nekyalibadde kirungi tunaba tumaze nga tutudde kubanga twagala okumanya ebisale kati kisooka tukiggwe lumu okukireeta okituwa olwana eno gumbewo akati nga 10 tubadde tulina okulaba tugenda tukola program buli kifo ekyo okuva nga tutandise essaawa 4 kubanga ogenda okukuŋŋaana buba bukyali buba bugenze zisaana ssaawa 2 okuŋŋaana nga tuli mu lugendo tuyinza okusooka e Naggalabi tuyinza okudda e Nalukolongo tuyinza okudda e Mutundwe Mengo ne tumaliriza e Lubaga olunaku Lulamba naye nga tubadde
tukyagala bannaffe abaagalwa abaali yeetaaza okutwegattako bajje batwegatteko si kyakakati kyokka. Soko demu nsome namba y'essimu eyiyo. 0700 78 98 51. Oyina Airtel yokka? Na Airtel mpozi n'endala era Airtel 0752 45 54 70. Mpozi ne WhatsApp eya 51 eri ku WhatsApp. Ya 51. Okay. Mpozi ne ya muganda wange Bendikito. Kati ku nsonga eyo obutataganyizibwa eyo tetera bera kujja mu ganti omuliro gukugwako. Omuliro gukugwako Bendikito naye asome yiye. Yes. 0782 49 72 12. Kakati ebyebisale katusuubire nti wiiki ejja nga tumaze okutuula tulabe kiragisa ssente mmeka tutambudde tutya n'ebyokulya kubanga tuyinza ogamba nti muli mwayinza okujja ne ka pocket money ke kubanga nga byawamu tujja tunakiteesaako n'okusinziira ku birowoozo bannaffe bana bakoze eki bana batuwadde natukubira amasimu nakyo tekijja kubeera kibi. Bendikito tusembayo n'ekibuuzo kino ekisembayo ewuwo okusobola okunnyonnyola lwaki Abaganda ne Bannayuganda basaana bakuze buli mwaka olunaku lw'ebyobwebange by'obuntu olutuuka nga 10 Desemba. Yanziza nnyo ssebo ate mukulu modulator waffe tuyasekanjako naye mpozi nga sinna bagenda nnyo ku kibuuzo ekyo. Waliwo akantu ke twaleseeyo nti Ssekabaka Mwanga yatawaanyizibwa nnyo obukulembeze bw'aba bagulumeeru abo ne bamuggyako ne bamutwala ne bamuexilinga era ndowooza n'okufa yafiira yabulira yazaamira mu exile. So naye tumujjukira olw'ebyo byenkoze eki bye nasoose okwogerako okwo. Kati ngenze ku kibuuzo ekyo ekyokubiri ssebo ky'obuuzizza lwaki Abaganda ne Bannayuganda bonna okutwala awamu baali badde bakuza buli mwaka olunaku lw'ebyange by'abantu. Ekintu kino kikulu nnyo era njagala nnyo okwebaza aba programu eno balida nti okulaba nga bazuukiza ebintu bino kubanga bino tuzuukiza bizuukize byaliwo ebibaddewo okwo oba byaliwo ebiri oba weebiri naye nga tebikola ki tebimanyiddwa naye kati abantu okubanga kiri mu bwongo bwabwe kintu kikulu nnyo. Eddembe nga bwe twagamba mu ssemateeka waffe tugamba eddembe likuweebwa Katonda. Bwe likuweebwa Katonda twalina omwasa bagamba nti nze kanzaalibwe mu kika ky'emmamba gwe kozaalibwe mu kika kiri oba kozaalibwe mu kiri nti oba oli yabanzaala nti ono okitegeera gweweesiŋŋana bwesiŋŋaanyi weddira mmamba nga wakuzaala yooyo. Ekyokubiri olaba ne bw'oba ng'ovudde mu bulamu bw'ensi eno era eddembe lyeryo osigala ogenda nalyo tokkirizibwa genda kutawaakalanya ddembe lyaki lya muntu wadde aba akoze eki afudde. Naye kikye tugamba nti okujjukira awo ojjukira ebintu bino nga bw'owulidde mwami Mulinda bw'abadde abinnyonnyola ebifo bino abantu abatawuliriza puroguramu eno okuza kati babimanyi bawulira buwulizi Naggalabi kati abasinga babadde bamanyi Naggalabi wakutikkira buki butikkizi ne mu Amerika daze munannyonnyola Naggalabi omugaso gwaki gwa Naggalabi kitegeeza ne Naggalabi mwami Kabuye ku puroguramu eri Naggalabi kwaki kwali kitegeeza abantu bangi n'abajja okubanga bategeera nti ekifo kya Naggalabi si kutikkirako obutikkizi wokka naye ate kirina ate amakulu amalala naddala mu nsonga z'ebyobuwangwa bwaffe. Ekyokubiri ebifo nga Baluyi Kibanyi Butundwe Akalabba genda Nalukolongo ewa Ssemakula Mulumba jangu ku Lutikko e Lubaga. In fact Lutikko e Lubaga bwe twabaddeeyo nga abiri mukaga baguddewo museum era museum eyo ng'etaddemu ebintu byonna baani ebikwatagana ku Ssekabaka era bagiguddewo Ssekabaka Muteesa ontegedde. So
mulimu ebintu bingi nnyo omuntu ono twogeddeko mwogere oyo Sajjira Lipoto naye era ojja musiŋŋaanayo ojja musiŋŋaanayo era twogera ku Ssekabaka Muteesa twogera ku Ssekabaka Mwanga twogera ku bakabaka abo bonna abantu tebabamanyi okitegedde kale abantu bamanyi bakuba ekifaananyi naye bwogenda mu museum olaba kati museum tulina omukisa nti nga 10 ojja okuba nga tulambula ebifo ebyo bitutegeeze oba bitujjukize abantu abo abaaliwo mu mirembe ffe gye tutayinza kugamba nti kola ki ekirala nti bw'omala okubeera ne museum n'ebintu ebirala katulaba mu ssaawa eno tulina Katikkiro Charles Peter Mayiga kati abalijja mu maaso eyo emyaka ndowooza emirala nga 10 bwe muba temutaddeewo bintu bibajjukiza ne bagamba nti ono waaliwo Katikkiro eyakola bw'ati ku Bbugwe waaliwo Katikkiro yaleeta ekintu ky'ettaffaali waaliwo Katikkiro okitegeera so olunaku luno lwe lubeera nga lujjukira abantu abo kati mu ssaawa tetuyinza kujjukira Katikkiro Charles Peter Mayiga naye ate abalijja bajja kutunula mu budde obwo Katikkiro yaliwo era kyobulamu okwata ku luguudo lw'ekyotera olw'ekitulo kye bayita bootera we baaziikanga Kasaba bagamba nti abootedde olwafudde naye kati ojja kwesanga kati n'abeekyotera bennyini n'ab'omu kitundu mwennyini nga tebakimanyi buli olateekawo okujjukiza tebakimanyi n'abava mu Masaka bennyini baga nti tebakimanyi nga tebagendanga nayo neffe twagendayo tulambula obusozi bwombi twasiibayo tukola tutya kujjako ebootera ne Simba kati gyetuteekateeka okukola ki okugenda nga tulaba tukola saki yaffe mu ngeri emu oba endala ngwano njagala okubaliza n'obuntu nga 3 bonna akasooka ke ka museum kitegeeza muteekamu ebintu byonna ebibakwatako tolina bw'oyinza kuma nnono yaffe nga totadde bintu ebyo mu museum kubanga kati omulembe guno nga bwe guli tetukyasobola kukuŋŋaanya abaana baffe ne tubatuuzaawo olaba ne Maama Nnabagereka akola ekisaakaato oba omwaka mirundi 2 gyokka ontegeera naye ng'ate abagenzeemu batono nnyo ku ttundutundu eriri mu Buganda oba mu Uganda naye kati bwe muteekawo ebyo ebifo ebyenkalakkalira ne bijjukira abantu abo tubasiŋŋaanayo museum eno tekola kulaga bulazi bantu bali ate kubanga mpulidde mwami Kabuye ng'agamba tulina okumanya basasulayo ssente mmeka efuuka tourist attraction nti kifo kiba kyaki kyabulambuzi kati mugambe mugendagendayo mu kukuza kino mulabe abantu bali ate musasuleyoko ne kuki ku ssente ezo eri museum ebeeyingiza bwe liba nga bavudde bweru ne batuleetera ne ku $, ku pound era tuba tukola ki tuba tuyingiza so buli we wabeera nga tukuzizza olunaku olwo kiba kituyamba kituyamba kinene naye waliwo ekintu kyenjagala ennyo tutwale katola baffe bonna bwe twogerako abalala baazaama abalala baabula abalala baafa lwaki tetugamba ne tugamba nti ku lunaku ng'olwo katujje naffe abantu bano abaliwo abalamu tuboogereko oba tubayite okitegere abantu abalina bye bakoze nga bwolaba owekitiibwa Charles Peter Mayiga alina byakoze mu Buganda kubanga ali mu bantu abangi nnyo abamulwanyisa embeera zino zonna okitegeera buli omu abaagala akole kyakola ki naye n'agamba kino kyekituufu so tulinda ate amala okufa ate ne tuba tumwogerako oba tumusiime so mu nnaku ng'olwo ndowooza kitujja mu maaso tujja kusaba banna puroguramu tibateekengawo at least omuntu oyo abeerenga yali baddenga oba speaker oba nemumutanga guest speaker kati bwemumala namwe nemukola ki netutalambula bulambuzi naye tubeerako ekifo tujja okusisinkana tube kubanga abantu abasaba bakola memorial lecture gwoyogerako aba yafa naye bano bwe babeera abalamu mulimu abantu bangi nnyo abazze nga balwanirira eddiini okitegeera so kino ekintu kigamba lwaki amakulu agaba gava mu kino nti abantu abalwanyiriridde eddembe weebali wano wanje naye tubagambe naddala waliwo n'abalwanirira eddembe lya Buganda kubanga abantu bangi nnyo Abaganda nga tebasobola kwogera ku kigambo kya Buganda naye ate ffe weetuli twogera ku Buganda ne tulwanirira Buganda twalana entalo nyingi lwakuba nti oluusi ffe eddoboozi lyaffe ttono
waliwo ebigambo by'okubanga kabaka alwadde ali gye baali bamujjanjabira twalanagananga n'abantu bangi nnyo era owekitiibwa Andrew Bennett Kibuuka era yenza manyi bulungi engeri gye twakola ki kubanga twabeeranga naye nga tetuwakanya abantu bali ebyobulimba misi gye baali bateeka mu ki so mu lunaku ng'olwo abantu abo bajje bagambe nti omuntu ono yalwanye bw'ati tubulicogarizing kwegamba lyeddembe ogenda okufa nga ne mu bulamu bwo baakukola ki baakusiima so kwe kusaba kwange nti tuleme kikomya wano okujjukira bano bokka bano betugenda okujjukira kundu betugenda okulaba nga 10 bonna baakola ki niwe wakyaliwo abalamu abakyalina bye bakola. Tweyanza nnyo tweyanzeege wona bado sizira okubeera nga otulaba enamba za mwami Kabuye ne mwami Bendikito ayetaaga okumanya kyonna ku nsonga yanga 10 Desemba tulina naka graphics ketugenda oteeka wansi awo ojjabba okalaba ku screen yo osobola zikubako noweebuuza ekibuuzo kyonna. Tukomya wano leero bana program abalala betulina nabo betali nabo abamu bali mu bibuuzo abalala balina emirimu emirala naye kakasa olwanga 10 nabo bajja beerawo bonna. Tugenda koma wano olunaku olwaleero tujja kutandikirawo olunaku olulala akuume atakumira mpeera wangala nnyo Ssaabasajja Kabaka.